in. Bannansi b'eggwanga lya Australia beeraliikirivu bya nsusso lw'amateeka amakakali agateereddwa ku nsalo z'eggwanga lyabwe agakugira abantu okuyingira eggwanga olw'okwewala okusaasaanya COVID-19. Eggwanga lino okuva mu mwaka oguwedde lyagana bannansi okufuluma ebweru ng'emu ku nkola ey'okutangira okusaasaana kwa COVID-19, abamu ku bantu kye bawakanya naddala abo abawangaalira mu nsi endala. Bano kati balina okusaba olukusa okutambula ebweru w'eggwanga lino ssaako n'okuyingira munda mu Australia, bannansi kye bategeezezza nti kyakwongera okwawula amaka g'abantu naddala ago agalina abantu abali munda mu ggwanga lino wamu n'abo abali ebweru waalyo. Yo gavumenti egamba nti kino bakikoze olw'okukakasa nti abantu baabwe tebongera kufuna COVID-19 nga n'abamulina tebamusaasaanya olw'eggwanga lisobole okulinnya ekirwadde kino ku nfeete. Eggwanga lya Australia lirina omuwendo ogw'essaliro ogw'abantu abalina okuyingira eggwanga lyabwe era nga kigambibwa nti amateeka gakwata ku bantu abayingira ensi yaabwe mu makakali okwetooloola ensi yonna. Nkwebaza gwe wenna gwe ntambudde naye ndisobola okutuusaako ensonga zonna nga bwe tuzi